Endubiso. Kugenda mu mukaaga n'ebifuba tifama. Ekintu eky'omuziki. Hello. Kenny. Wanje sebo. Kikiweeba simu. Mbadde mpumuddemu wano katono. Bampise Kadima n'amanja ne Kabogozo oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki. Kadima. Wanji. Ngandi musalefu okunkubirako. Kale anti otwagula nakusanze Kawempe nunga nti nkukubira. Era kasana balabye Kawempe. N'engamba byange biteredde kubanga. Muli ddoboozi ly'abantu at least. Nawe obeera mu Kawempe awo. Wembeerawo Kawempe otula waggulu. Okay, kiki Kenny? Obuzibu kakati bwe nnina. Bwa muwala bamweta Shirati. Shirati yali girlfriend wange. Okay. Ne tufulamu obutakkaanya. Ositasobola kuddamu kuyingiramu nnyo kuba byali biwanvuwanvu. Ntwala obudde ebbanga nga siddamu kukola ki, siddangamu kumulaba. Nga mwayawukana? Nga twayawukana ddala. Okay. Ngati sigamba tulina obujiivu, sigamba tuyomba nga tuli awo. Actually nali sikyalina na mbaye. Mugwako mu bbaala emu. Nga bw'obimanyi omuntu asigala akyalabika bulungi ate neŋŋamba ntutera kukwatagana ng'abantu abaali babaddeko ewamu so tutwalira nnyo obudde buli awo nga mukwataganya mu bbaala mu bbaala mpulira bibyo teekayo akantu bisigale tubyerabira awo kati so najja n'asulako ewange olunaku Wanji yaŋŋamba abeera wala natasobola kuddayo waka ne mugamba ajja akole ki wanyuka naye ajja asuleko ewange asobole okira ku makyakole ki agende ate wolifanga toyombye wotera okudda nengeri ozimanyi ng'ajja nga ebisigadde bikwatagana buli musajja tubitegeera mbimanyi okera ku makya mpulira ekintu mu mutima ng'akoze eki ensobi ennene mukera mugamba kola kinviira sagala kuddamu kukulabako awo nzizemu okunyiiga nzijukidde bye yankola nga mugoba akola ki ng'agenda munnange wayitawo ennaku bazaalinga 3 nga bankubira essimu nga mukama wange aŋŋamba onansonyiwa naye mu bakozi tugenda basalako mukama wange ng'asala ku mulimu kyalyange ekitandaba kuggwa wayitawo era naye n'ettaka eyo saidi z'Ekawempe eyo waggulu nga ŋŋendayo nsanga bataddewo ki waliwo omulala ali mu kuzimbawo mu ttaka lyo ku ttaka lyange ebintu byakagwawo ng'emirundi nga3 nali ewaka lumu nga nfumba pako nekuba amasannyalaze ennyumba yonna nekwata omuliro kakati mukulu bino byonna binnyonnyonnyola ogezaako kuŋŋamba ki naakawona accident ezisoba mu 10 naye ekyo natambuddeko ŋŋanza omusajja kubanga bintu biggwawo bakadde bange ne baŋŋamba waliwo kitali kituufu kati senga wange ne tutambulamuko ne senga wange tugenda okukizuula nga Shirat yansala eddagala yakola ki yansala eddagala ani yagamba ekintu ky'okubonaabona gye twatambulira eyo so ne baŋŋamba munoonye ye kenyininyini gwe nina okunoonya munnange naye njagala munnyambeko nga mmwe sirina kensigazza era kati saawa zino eno nadda n'eno wala nnyo naye bansuza na busuza so answala n'okumaliza okutegeera wawe embonaabona gye ndi mukama wange yasaba munnyambe nnyo bonyeebonye ekimala olwalina kyenamukola oyagala twogereko naye njagala mwogereko naye simwagala mbuba mwagala nga mukyala wange mu mukwano naye nsaba nzijeko ebintu bye yankola ki byanteekako ye Shirati wakakasa nti yakusala eddagala nakakasa kuba tutambula mu bantu abasoba mu 7 mwatambula mwami Kenny mwatambula twatambulira ddala saagala mukwano naye kyenjagala kiri ekintu kimu kunzijako ate bwagamba nti ateddewakukulizaako okudda naawe nga sikyasobola kubeera wamu naye kale katumukubireko tuwulire ebigambo bye weebale nnyo mukwano nsonga muziwulidde namayanja atumukubireko tulabe omuwala Hello? Shirati? Hello? Shirati? Wanji? Osiibye otya mukwano? Je ndi oli otyani ono? Mama mpola speedi nga y'amaanyi. Munanga abantu abankubira amasimu mbeera liikirira. Bampise Kadima n'amanja ne Kabogozo oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki. Baamugoba ku mulimu ebizuuliringa ebizibu. Kati nno tannaba. Mama mpola tannaba guwiita Katonda. Wulira. Malayo. Kakati nga tusaba
bambi oddirizeemu sipiiri amaanyi kuba abambi musajja twakaaba kale amaze n'obudde bamubakubira nammwe ne mukwata tannaba ate akyali malayo mukwano malayo nze mpulira maze ninze bibyo ng'osonyiwa oli kale sijja musonyiwa ate tannaba naye nga naawe okikakasiza nti gwe wamukwa kimukola kuba yatambulako n'agenda gye ngeri bagamba nti wamusala eddagala kati sijja byegaana ate kati kankubuulira ekituufu ne walitambulamu naddawa talina anti kati bagamba nti bamusala eddagala kati nga tulina kwogerako naawe oddirize kakati nno kankubuulire kyalina okukola bw'aba tanzizizzaayo ekawempe ebyo byonna byaliko byakwonoona budde bwe ate n'eddagala we nali musala si wangu siri mwangu nno kankubuulire siri mwangu Shirati yalinnyira majegere kale olwo oli majegere naye ki ne bamaji n'eddiini ne bamati sigirina omusajja takuwagala lwaki omwesibako oba tanjagala nze mwagala anti gwomanyi ekyama kye namuzulamu gwomanyi ne namuteekamu kati nno tomala budde bwo munnyonnyola omugambe nze tebanzannyirako bukyanga akwana yakwanayo nze kuba kati olaba Shirati byonna byokola ndabanga akola ebyobwereere munnange omukwano tegubaawo ku ddogo kaakati nno kankubuulire bw'aba yali tanjagala kwaki yajjamu engoye kale gwomanyi ebbanga lye namala naye nedda oba ayagala oba tayagala akole kintu kimu kunkomyawe kawempe gweyagala kudda kawempe bwe kiri ate nga tannaba lwansonga bw'anaaba tanzizizzaayo tajja na kutunda ebijja by'ewaabwe mpulira bulungi nnyo mpulira paka lwankomyawo nina omufugira ku remote kama mbaya nimbaaya tebazanyira ku bana b'abaani ne babasuulawo kati lwaki oba omwavuwaza kati nno kankubulireko ssebo kozi ogambye gwani bampita kadima otyo ne namanja ne kaboggoza webale nnyo nze bw'aba takoze kintu kyenjagala ajja kwavuwala paka kolaba oyo yanneepankirako nyini ammanyira ansinikirako nina andirako obugezi ne uganda yennyini bwe yeepankira ku bazungu naye bagibba obuyambi tannaba kale kakati Shirati kati twogeranga ffeffe abasaba ssebo wangi ne bw'anaakubira paapa ne bw'anaakubira sheeki naye obukodyo bw'olina eddagala wali musala otya omumanyi sikumanyi kakati nno kankubulire najja bulungi nnyo n'okujja okumusala eddagala lwali lwebase nenzijja bulungi nnyo obusanga lwonna lwetadde ennyini luwanise ennyini ensigo maama mpulira kale nenzija nendusala eddagala ku nsigo zaako maama tweyanzizza kimala tweyanzenge